How is your friend Bebe Cool? Twakoma balaba last year, tetwakuleko ngo mwishingira Happy New Year. How is he? Ne family ye? I don't know, but neither did he wish me Happy New Year. So I give as much as I get. Obuzibu gwe ne Bebe Cool buvaawa? Sirina buzibu na Bebe Cool. Era tewaliwo obuzibu. And one thing kyenjagala abantu bayige. Bwe njogera ne ngamba nti Smith olina ekintu ekikyamu kyokola kye kino. I think you shouldn't do that. It doesn't mean I have a problem with Smith. No. To the contrary, kiba kitegeeza actually nti omuntu oyo n'omwagala mwagala. How often do you talk to Bebe Cool? I rarely talk to him, but we used to meet occasionally. Governor bwe yalinga echa operating, so we haven't met that often. Last year olwa lockdown. Yes. Your last words to your fans and Ugandan people bachali mu kirongobero kya Kalulu. Bannayuganda njagala nze bagamba ekintu kimu, politics eri abantu abasinga obungi tatuteera mmere ku sowani. Let's move on, tugende tukole. Naye kirala bannange, obulwadde bwa COVID bungi. Mask, social distancing and sanitizing. Ekintu ekirala kye naakazuula oba abakugu kye baakazuula, steaming is very, very important. So whenever you can, please steam yourself. Either genda mu steam oba noga local herbs, ziteeke mu seffuliya, zifumbe, weebike ng'omaze okufumba amazzi ago nga mulimu herbs. Omukka guli ogwinhaling mu nnyindo yo mu kiwanga. Obulwadde gye buli bungi ate bussa abantu baffe bangi. So tufube twegendereza obulwadde obutatutta. Otherwise, God bless.